amagoba gakolebwa mu ssente ezisula ku ssimu z'abakasitoma buli lunaku okumala ennaku 9 eziweddeko. Bakasitoma bwe buziba buli omu asigaza kasente ku ssimu ye. Abamu tubeerako n'omutwalo 15 n'ow'ebitaano naye nga buli muntu alinako akasente kebeere shilingi emu. Esente eyo teba ya Airtel, sente ezo za kasitoma. Olwaleero okuva n'olwaleero tusuubira okutandika n'enkya n'okumala ennaku nga 3 tujja kuba nga tuweereza sente ezo mu bubaka obwa SMS. SMS bw'oba ogirabye ng'evudde waffe tokankana nti ate bakufeze, naye n'abaffe bayinza okwejjotteka mu mulimu guno. Tubasaba tewawa kukubira n'akugamba nti ate wawangudde, naye tujjukire kimu nti kasitoma ku simu ye sente balances ezisobola okubeera ku simu tezisukka bukadde 2. Bameka abagenda okufuna sente zino? Buli kasitoma yalinako balance ku simu ye okuva mu mwezi ogwokuna paka 31 June alina omukisa okufuna ku billion 3 n'obukadde 4 sente zigenda okugabibwa. Waliwo bagenda okwebuuza nti ate essimu yange bwebanga ebadde nga teriiko okumala akabanga akagere giri myezi 14, simu yo ne bwebanga ebadde teriiko okumala emyezi 14 tujja kusindikayo amagoba go kubanga yaliko sente nga tonaba kugijjako. Ku ssimu yo emaze emyezi 14 nga teriiko, naye wange emaze emyezi 14 nga teriiko ozijjayo otya? Ojja kugenda ku service center yaffe ne density yo weyanjule enamba ogize bujja osobole okufuna kasenteko. Naye ababadde nga bakozesa Airtel Money sente ezo mujja kuziraba nga zizze okutandika n'olunaku olw'enkya.